okuva essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Musa n'addamu nti tebalinzikiriza era tebaliwulira bigambo byange kubanga baligamba nti Mukama teyakulabikira. Mukama n'amugamba nti kiki ekiri mu mukono gwo? N'addamu nti muggo. N'amugamba nti gusuule wansi. N'agusuula wansi ne gufuuka omusota. Musa n'agudduka. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ogukwata akawuuwo. N'agolola omukono gwe n'agukwata ne gufuuka omuggo nate. Olikola ekyo balyoke bakkirize nti Mukama Katonda wa bajjajjaabwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yakulabikira. Mukama n'amugamba nate nti teeka omukono gwo mu kifuba kyo. N'ateeka omukono gwe ku kifuba kye. Bwe yaguggyaamu laba omukono gwe nga guliko ebigenge ebyeru ng'omuzira. Mukama n'amugamba nate nti omukono gwo guzze mu kifuba kyo. N'aguzza mu kifuba kye. Bwe yagujja mu kifuba kye laba ng'ebigenge biweddewo nga gufuuse ng'omubiri gwonna. Awo olulituukayo batali kukkiriza kukuwulira ku kabonero ak'olubereberye, kale bali kukkiriza ku kabonero ak'okubiri. Awo bwe batalikkiriza bubonero buno bwombiriri era bwe bataliwulira by'ogamba, kale olisena ku mazzi ag'omugga Kiyira n'ogayiwa ku lukalu. Amazzi g'olisena mu mugga galifuuka omusaayi ku lukalu. Musa n'agamba Mukama nti ayi Mukama, siri mwogezi mulungi okuva ddi na ddi wadde okuva lwe watandise okwogera nange, kubanga soogera mangu era n'ebigambo byange si bingi. Mukama n'amubuuza nti ani eyakola akamwa k'omuntu? Oba ani akola kasiru oba kiggalo oba alaba oba muzibe? Sinze Mukama? Kale kaakano genda nange ndibeera wamu naawe, ndikusobozesa okwogera era ndikutegeeza by'olyogera. Musa n'addamu nti ayi Mukama, nkwegayiridde tuma omuntu omulala. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Musa n'ayogera nti Alooni muganda wo Omuleevi taliiwo, mmanyi ng'ayinza okwogerera obulungi, era laba wuuyo ajja okukusisenkana, bw'anaakulaba ajja kusanyuka. Kale gw'onooyogeranga naye n'omutegeeza by'anaayogeranga, nange nnaabasobozesanga mwembi okwogera era nnaabategeezanga bye nnaakolanga. Alooni y'anaabeeranga omwogezi wo, anaakwogereranga eri abantu, naawe olimubeereranga Katonda ng'omutegeeza by'anaayogeranga. Twala omuggo guno gw'olikozesa ebyamagero. Awo Musa n'addayo eri Yesero kitaawe wa mukazi we n'amugamba nti nkwegayiridde kanzireyo e Misiri eri baganda bange ndabe nga bakyali balamu. Yesero n'agamba Musa nti genda mirembe. Musa bwe yali ng'akyali mu Midiyaani, Mukama n'agamba nti ddayo e Misiri kubanga abantu bonna abaali baagala okukutta baafa dda. Musa n'atwala omuggo gwa Katonda ne mukazi we n'abaana be n'abeebagaza ku ndogoyi ne baddayo e Misiri. Mukama n'agamba Musa nti bw'otuukanga e Misiri okolanga ebyamagero byonna bye nkulaze mu maaso ga Falaawo, nange ndikakanyaza omutima gwe n'atakkiriza bantu kugenda. Naawe oligamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye. Nkugambye nti leka omwana wange ampeereze, naawe ogaanye okumuleka. Laba nange nditta omwana w'omubereberyewo. Awo bwe baali bakyali mu lugendo nga bali mu kifo we baasula, Mukama n'asisinkana Musa n'ayagala okumutta. Awo Zipola mukazi wa Musa n'addira ejjinja ery'obwogi n'akomola omwana we, ekikuta n'akiyisa ku bigere bya Musa, n'agamba nti oli baze wa musaayi. Mukama n'amuleka. Awo Zipola n'ayogera nate nti oli baze wa musaayi olw'okukomola. Mukama n'agamba Alooni nti genda mu ddungu osisinkane Musa. N'agenda n'amusisinkana mu lusozi lwa Katonda n'amunywegera. Musa n'abuulira Alooni ebigambo byonna Mukama bye yamutuma n'ebyamagero byonna bye yamulagira okukola. Musa ne Alooni ne bagenda ne bakuŋŋaanya abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri. Alooni n'abategeeza ebigambo byonna Mukama bye yagambye Musa. N'akola ebyamagero mu maaso g'abantu. Abantu ne bakkiriza bwe baawulira nti Mukama yalabikira abaana ba Isirayiri n'alaba okubonaabona kwabwe, ne bavuunama emitwe gyabwe ne basinza.